Minisita omubeezi ow'ebyensimbi avunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga Amos Lugolobi ng'ali wamu n'ab'ekitongole ky'ebibalo bakakasizza nti enteekateeka ez'okubala abantu mu ggwanga ziwedde. Basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya Ubosi mu Kampala nga Minisita Lugolobi asinzidde eno n'ategeeza nti okubala abantu kugendereddwamu gavumenti okumanya omuwendo gwabwe buli omu mu kitundu gy'abeera, empeereza za gavumenti ze beetaaga n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Mbeera ki gye tubeeramu? Waliwo abamu basula mu mayumba ga bulooka, abalala basula mu mayumba ga ssubi, abalala basula mu nyumba ga mabaati, abalala wegamba embeera abantu gye babeeramu. Ekyo kituwa ekifaananyi okupulaaninga. Lugolobi agamba nti okubala abantu kutandika lwokutaano lwa wiiki eno era nga ku olwo lwakuwummula ne bwe kiti ababala abantu babasuubira okubasanga waka so si ku makubo. N'olwekyo Friday public holiday, Saturday nga bulijjo ebeera holiday nayo, ne Sunday ebeera holiday. N'olwekyo tulina ennaku ezo 3 abantu nga bali mu holiday yaabwe babeerewo balindirire abantu baffe abagenda okujja mu maka gaabwe okubabala. Amaka gamaze okubalibwa ababala bakugasaako obubonero ku nzigi. Tetukuŋŋaanya information eno nti twagala kuteekawo misolo okusinziira ku ssente abantu ze bafuna. Si kyekigendererwa kya exercise eno. Chris Mukuza akulira ekitongole kya Ubos agamba nti okubala kutandika ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ssaawa 11 ez'olweggulo nga n'abo batalina maka ga nkalakkalira oba banaatambula n'abavubi bannyonnyodde engeri gye bagenda okubalibwa. Then those who are in transit in the trucks moving, those are floating population, and those ones we are going to count them at night tomorrow. And we shall be giving them cards that this bus has been counted. Abanaagezaako okutaataganya enteekateeka, Mukiza agamba amateeka ga kubavunaana. But this law empowers an enumerator. In fact, empowers the executive director to take this person to court who has hindered anybody giving information or who is giving false information. Abayizi abakyali mu masomero n'abo abali mu makomera waliwo enteekateeka eteereddwawo era nabo bajja kubalibwa. Abagenda okubala abantu bateekeddwa bulungi era buli eyawandiisibwa wakufuna akasiimo ka $50 so nga n'ebikozesebwa byonna bibaweereddwa. N'ekibiina ekitaba abantu abaliko obulemu mu ggwanga ki National Union of the Disabled Persons Uganda NUDIPO mu bufunze kiraajanidde abazadde obutagezaako okukweka baana baabwe abaliko obulemu mu kiseera kino nga babala abantu nga basinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kyabwe Bukedde mu Kampala bagamba nti ebibalo by'abaliko obulemu mu ggwanga bikontana olw'ensonga ez'enjawulo omuli n'abazadde abakweka abaana bano. Tukubirize abantu baffe abalina obulemu baveeyo babalibwe. These categories we have emphasized to the Bureau include persons with hearing impairment. Robinah Nantale ne Fred Kajubi be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.